kirambulule ovoti Uganda era lwakutwala lwaki ekikujja Uganda otuuse UK kuki okoze biki nalwaki okomyewo kati bwe ndaba abantu abasinga wano mbasinga emyaka era njaga bali bavubuka omuntu bw'oba ng'oli muvubuka obaako n'essaala z'osaba Katonda akuwe. Nze bwe nali ntandika okuyimba ng'era abasajja abalenzi bwe baba nakyali mulenzi nasabanga Mukama ampeeyo nange nkwate ku ssimu nzimbeyo akayumba nkole ki ate nga nsaba nnyo abaana bange bagendeko ntwaleko famire zange wa e Bulaaya kuba natambulanga nnyo bubwana bwe bukomya kweyapooti ko nga tekafuna na mukisa kukola ki buli lunaku kunyonyi dadi agenze dadi akomyewo nga balaba kyamaanyi ne nga lumu nsabirira mbatwala. N'olwekyo natandika obbagobera ku mpapula ezo ng'ekimu ku birooto bye nalina era Mukama nannyamba nga bwazannyamba ne kituukirira ne mati n'obbatwala. Naye akaseera we kyatuukiririra waliwo embeera ey'ebyobufuzi nakyo ne kijjiramu. Kati bwe mbatwala kyali kyangu kyakugamba nti onadduse ebyaki ebyobufuzi ndowooza we wava omugambo naye singa nga mwenna munajjukira tewali byabufuzi biriwo era tewali bukyayi kuba ndowooza sho gye nasooka okukola yali ya message yali ku Serena abaaliyo najja ku stage tewali gwe tuyinza kuwaayiriza nti omulabi gundi n'akasuka akacupa waliwo akasuka akacupa oba waliwo eyalwana otherwise mwaliyo so tetuyinza kuwaayiriza abantu nti abantu bamuvuma nadduka ndowooza ekyo tekikola ki tekiriwo era nga munajjukira nti wayita ndowooza ennaku nga 2 nange neminya so biri byali bivudde babega nga kibeerawo lwakuba nti bwe kyajjira waliwo ebigambo ebyo. Ekyokubiri ensonga z'okutwala famire ebweru tosobola zipanga lunaku lumu kujjako ng'ozijje babega n'olwekyo ekyantwala ebweru kwali kutwala famire ekyakwe babega ngagisabira Mukama kimu. Ombuuzizza ebbanga lye namalayo lwaki libaddemu osalawo okomewo. Bwe nagenda ebweru nasooka nemanya nti nja kikolera mu wiiki 3 era ng'omugambo gutabusobola bwe nakolakola nga kyanze ekoma mu sabbiiti 3 ekitaasoboka. Kyenjagala obbannyonnyola nti mu famire yange nalina famire y'abaana 6 cubed nga bw'ogattako nze n'omukyala be bantu 8 tukwataganye naye nga mu bantu 8 nze nzekka yali agenzeeko e Bungereza. Mukyala we twatambulanga nga tutambulako genda Dubai genda South Africa naye nga e Bungereza tetutuukangayo. Kati ng'okutwala omutwala yekka omulekeyo n'abaana 6 nga si kya buntu nga wakiri basaanamu akabanga eri nsi ndala nga wolaba Uganda n'eri nsi ndala ekyalo nga waga nti ono Makinde nabo babiyita bulala omwana okumanya nti liri dduuka eno baasi eno train balina okubawo ku budde muteeke mu ssomero mu bino ddwaliro kino bakikolayo bati so nalina obbawo obudde ekiba kintu kitwalidde emyezi 6 almost naye paka lwendabe nti basetolinze buli omu ategedde neŋŋamba kati baana bimugumye tugekali kati kanzireyo Uganda ate nkwasaganye bye Uganda era babatumidde kubanga bamperekeddeko bulungi nnyo ne batusa ku kisaawe paka wano. Kati tugenda kwaniriza ebibuuzo simanyi watutandike na Shamima alina bulaka buku ng'oggyeko Uhuru Kyagulanyi ko politician naye ate muntu okay ate kino ekintu muntu bw'abanga sira okujjako nga naye ali ku bantu benjagala nga naye muwagizi then musabira wamu kiki kyansi eyo ng'omuntu naye eri kyansi gye mwali muŋŋamba ng'esoundinga political okay n'olwekyo bw'abanga muwagizi ng'omuntu ng'abantu bendi mu kusaba kyansi abawagizi then naye ali omu kubeesaba kyansi nga bwe nsaba bano bagimpe then naye agimpe nga bano benji basaba if is among them okay bw'abanga naye ali omu ku abo abawagizi beesaba kyansi then naye akole ki bw'abanga naye omu ku baki
ku bawagizi kuba nsaba buli muwagizi wange okumpa ki naye bw'aba muwagizi wange naye akupa kiki chance. Bwe twongeredde ekibuzo kya Big Guy yakukwata ekkubo n'agenda n'asinkana yakola nnyo okufuna omukisa ogwo teyagenda mugenzi. Tugenda kulaba mwami Mayinja naye abaako kyakolerera okuddayo okusinkana Bobi Wine. No, kakati saagala kugamba nti tukope nnyo Big Eye. Big Eye yagoberera kyakola ki kyayagala era kirungi bwe kiba kyasanyusa omutima gwe. N'olwekyo mbadde sigamba baneeka tugoberere Big Eye no. Gundi yamwe soundinga political ate nze ndi musical. So sigenda gobera ekintu kya Big Eye no. Wakyayemu ebyobufuzi sogenda gendayo okwo nga musician. Oba nze nziramu obubi Ndi bulungi. Bobi Wine ni mukwano gwange ng'omuntu Ate muyimbi. ate muyimbi. Oyinza omukyalirako ng'omuyimbi. Bwe tuba tusinkanye ng'abayimbi ng'ab'emikwano ng'ab'eggomba siina buki siina muzibu. Naye okugamba munnange nzize wano ompeeyo echansi obanga agamba nti maka galinamu chansi kwadde chansi nkwadde you know I don't believe like that. naye tugirewo ddala n'ekyenkofiira olwaki enkofiira teyakutuuka? Mbadde nsaba ombuuza ebitandikira wano Mukyala mukyali naye. Ekyokuna ekyomukyala otegeezezza eggwanga nti obadde naye era n'otutegeeza nti yakusooka e Bulaaya naye wakyaliyo omunnayuganda akunkuna nti bwe wali ogenda okusookayo kwe mwali mufunyemu obutakkaanya. Omanyi omuntu w'olugamba apangawo ebibi. Ensonga lwaki mukyala wange yasookayo abaana baffe tebagenda lumu. Nayina abaana ng'omu akyatuula P7 nga nina omumulinda amala okutuula akole ki agende then basinka n'asooka agenda nesigaza nayina omuwala atuula senior 4 omulala wa P7 so neninda bamale ebibuuzo then bano mbatwala oluvannyuma. Ensonga lwaki yasookayo then nembajoyininga oluvannyuma naye nga tekyali nti obanobye era nakiwulirako nenga nti lwaki basala omugambo guno mukazi wattu bambi talina mutawaana. Abbe buuza ekibuuzo kyo. Amanyi abampita Abbe. Olw'okuba nti muntu oba artist bw'obaamu ne talent oba n'omutima gw'obukulembeze gyali kuwagidde engeri egyeki ebyobufuzi kubanga akugambye nti buli lw'ogamba nti nze Mayanja kitegeeza olina omuziro. Tosobola kugaa nti ebyemiziro sibimanyi ne bakuuza gwani nzaani nti nze byedini sibimanyi ng'ate gwe Shamimu okay okati oba olimba. N'olwekyo buli lw'ogamba nti ndi munnayuganda ekyo kiba kyaki kya byabufuzi. Ekigambo kyennyini ky'olimu kya byabufuzi. N'olwekyo sisobola kutuula wano ne mbalimba nti simanyi byabufuzi era sibyagala kubanga ndi munnayuganda. Ensi zisengekebwa ku basis ya politics. N'ogamba nti eno Rwanda eno Uganda eno Tanzania eno Kenya ziba kibayita nation what that is under political arrangement. So buli ali under that. Ekituweesa amanya nti nze Ronald kukwawula nti omukristaayo okay nze Swaibu nti oyo muki Muisiramu. Buli oga ndi munnayuganda that is affiliate under the political environment of Uganda. So you're a politician. Oyinza okuba mu kintu nga tokyagala bwagazi naye nga kyolimu okay yes muyinza okuba mulunda enkoko naye nga twagala zirwe naye nga muli baki baluzi ba nkoko. So that is buli munnayuganda oli munnabyabufuzi oyinza okuba tonnakimanya bumanya. N'okubakabo eri abayimbi abagenda okwekuusa ennyimba zaabwe baziyimba ebyobufuzi because gwe waliyo era ekyakutuukako wakira waba Uganda bakira then tubawe message engeri gye bayinza okusigala yesinga balwanirira kye baagala okulwanya ebyobufuzi
nga tebayisiza abantu bubi because abantu bagamba mutuuka eyo abamu mubaduulira naga video kafuluma omu ku mikwano gyo ng'akutta obubi bwekoko. Bannayuganda abayimbi saagala kubakomako olw'okuba gundi ajja kuvuma politics abamu n'ogenda mu nsiko n'okwata eki emmundu kati ogamba b'okuba emmundu tebakuddiza gwe wazze ogenda kulwanira mu suuti bw'oba n'ensonga gy'oyagala okwogera oba bagenda kuvuma oba tebagenda kuvuma yimirira ku nsonga gikole ki gyogere. Omusomesa abeera omu ng'asomesa abaana 3 nga ne byasomesa tebabyagala n'olwokuba ye yamanyi olina obbasomesa era bw'omala obbasomesa ne bayiga bakusanga mukubakwebaza naye tica wali mukambe okusomera naye weebali banjigiriza okuba so omuntu yenna alina okwolesebwa kwa direction etwala banno mu maaso togireko olw'okuba bagenda kuvuma no bayinza okuvuma kuba tebannakitegeera naye gye bwe bakitegeera bayiga okwagala. So ekyo kireme batiisa kujoininga politics ti Mayinja yimba ennyimba z'ebyobufuzi ne bamuvuma. So no, politics is from you. If you feel it, for it. Yeah. Alien skin is simusamba nyana. Okay? Listen to me. Eh? Musa mu bantu abafuna obulumi nga nva muki nangamba nawulidde bagamba wavudde mu ndogono waŋŋanguka lwaki wakoze ekintu ekyo kifuna bulungi naye ng'abantu bembe wano wendi wa misa kisemakulu ofuna bulungi kati abo baali bamanye ekituufu era nga mwe babasekerera busekerezi ofuna bulungi kati so bangi nga twogera nabo Kavuma abadde Canada nangamba gwe sebo okola kinga twogera bulungi Kavuma misa ki ani bonna wenvidde ne UK ngeseyo show yajja kubayo sisa. So abo tubadde tutambula nabo naye alien skin namutaddewo nti muteeka mu kifaananyi ky'abantu abaalumwa bessirabangako bessiikanangako naye nga balina obuki obulumi bwabwe bebekulu ne musa mu kiti ky'abantu siyimbangako naye ali bulungi naye nga gamba kyokola kikyamu ofuna bulungi. Alien skin lwaki yanneewunyisa nti muvubuka alina audience nze siri muvubuka siri ku foomu naye nga gamba nedda tuve ku bya foomu naye wali muki mutuufu. So ekyo kyekyamugesiza sigamba nti abala tebanyambya alien skin. Ekibuuzo kyange ekisembayo kiri kimu owa ekifo kyaffe okyakirina kye baali bakuwa tebawulira nti olina ekifo mu national hotel. Yes kikyali kifo ki ambassador wa national hotel. Musajja ono alina ekibuuzo ekyasigaddeyo kiruwa mukwano Uganda balowooza abalyamu olwo ku nnyimba ze wali oyimba. Ekibalooza nno balyamu olugero lwakuba sikyayi sinnafulumya ennyimba okuva we twakoma okuva ebyo byabeererawo sinnafulumya kiki nyimba kati batuufu okulooza nti nabavaamu. Ekyokubiri sinnasayo concert kukakasa ziri akyazimba batakyaziyimba kati bakyali mu bbanga ekyo kyenyinza obbasaba mbatereyo concert ofuna bulungi then n'ennyimba empya nazo zikole ki zifune baziwule bwe banajja ku concert bagende nti omulaba omusajja oyo namugambye eyimba bunkenke n'amugaana namugambye eyimba Africa n'alugaana takyayagala. So tuve mu concert nga namwe bwe mumpadde omukisa tuva mu mugamu tusinkane nabo bajje mu concert tusinkane nabo bajje tusinkane ekyomwami oyo gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.